Libadde essanyu jjereere nga Ronaldo Kyalimpa addamu okuyimba ku stage bambi abantu bamulaze omukwano full figure akikolede Benson bambi masanyu meerera ate ku side ezeeyo baby Gloria abaanukuddemu abamugamba abamubuuza mbu lwaki tafumbirwa nga bambi basaba video mugimpereka like era n'ensaba mukwano gwe wenna ate n'abakusubscribinga anti subscribinga era onyige ne notification bell oleme kusubwanga buli kimu kyonna kye mba nteekayo kuba singa olayikinga video eno neetambula neyeeyongerayo ate nange mba ngenda funa amaanyi agakuleetera buli ggulire awo mba nja funa amaanyi agalinoonya buli sayidi na sayidi bannange naye era Tamale Mirundi Junior naye mulina mu maaso awo alina kyagamba Zari wamu ne Shakibo bannaaye kati simanyi oba asitudde olutalo Spice Diana muyine ku makya namubaleetedde nga baguddewo olutalo ye ne Shiba Kalungi naye kati mukwano muyina nga yeewera olowooza yeewera biki byonna mbiyina wano ku Bizza ne Shasubi era nga video mugimpereka like namala ngenda gaba wagonna mbujjovu wentyo musanze ne baby Gloria munaye baby Gloria buli wabeera ku interview kyo bakizibu okuvaawo enaku zino nga tebamubuuziza ku by'okufumbirwa naye munnange leero olunaku lwa leero amaze n'abaanukula abagabe bannaye mundeke bannaye munveeko nkyali mwana muto okugamba mbu ye tannatuusa kwesembereza bintu bikwatagana n'abasajja tannatuusa kwesembereza kintu kikwatagana na relationship yonna bwe akyali mwana muto akyali kufokasinga ku kusoma kugamba ku bintu ebimutwala mu maaso bannaye ennaku zino ekibuuzo ky'abantu kati munnaye bakiddemu emabegakaawo navaayo ne mbayitira Spice Diana nga naye akizeemu buno ye mumuveeko simanya malwaliro newanazaala nga kaddiye simanya malwaliro tebagobayo bantu bakulu bazaala bannaye byebiri mu sayidi ezeeyo ate nga nkuzizako ewa King Saha munnaye nekyo zinibeke kati ennaku zino King Saha okuba bamugamba nti awunya ali kafubiire kakuwa bantu haaga nga kikyagezaako bakakasa abakakasa nti munnaye takola ki abakakasa nti munnaye tawunya era ye Chozenibeki akikakasizza nti kati King Saha tawunya era ye munnange Chozenibeki amaze okuba mu stamp bwe tuli nti munnange King Saha yitakola ki King Saha tawunya era kati King Saha mukwano okuba bamugamba nti awunya ali kafubirire wakutegeeza abantu nno takola ki tawunya era kati omuntu ne waba ngaali yamusaba haaga nga weesewo kati emyaka 10 munnaye King Saha wakusanga akola ki agikuwa kugamba munnaye gundi munnaye wali wansaba haaga ninga nakola ki nga neerabira kati jangu njikuwe kuba ndi kaweefube wakumanyisa abantu nti tawunya ate ye munnange lusuku lwa seminti munnange tuyina simanya amatooka abaki munnange alibadde essanyu jjereere nnyo munnaye Ronaldo Kyalimpa ngadda ku stage yes wadde munnange ali mu kagaali naye yagambye abawagizi bange nina okukola ki nina okwewaliriza ne mbakuba omuziki yes wadde waliwo munnaffe ng'abe munnaffe ye Seruga atakola ki ateekawo ekibeerabeera nti Kyalimpa alina omutima omubi alina empisa embi naye munnange ssebo wadde yateekawo ekibeera ne abantu bakola ki abantu balaga nti bamwagala era mukwano libadde essanyu jjereere nnyo ng'akoze ki ngazze ku stage naye nga bamaye bye tuba ki bye tuba twagala ate munnange atiteekawo empaana ate gundi oyo simanya alina omutima omubi ate biki biba tebyetaagisa bannaye abayimbi abasajja mukendeeze bannange muve mu nnyombo mwandabidde ku bayimbi abakyala ennaku zino bali bumu mukwano bino byakwegeya bino byaki era mwalabe wano Lemba Namakula bamusabudde butalina kabina naye mwalabye omuyimbi naye yavuddeyo n'agamba muno Lemba Namakula biki bali bumu mukwano ennaku zino bali akamu naye abayimbi abasajja kiki nemwekuba sayidi eyo nemwekubira eri naye munnange wadde Kyalimpa bamugamba simanya alina akakima simanya alina kaki simanya Seruga bamu n'oluyimba ye munnange akola ki ye abagamba tebimulya ennyimba z'abantu bazaagala olaba munnange n'oluyimba lwa seminti munnaye nali nzongazonga muno mwesiteewumuzaako nga sugako mukadde nga mbuuza munnaye jjajja okuze kutuuka awo wali olabeko olusuku lwa seminti bannaye omukadde yeewunya omukadde kataazirike nambuuza munnaye muwala wange luli luddawa ontwalayo naye nga nange siina gye ndomanyi olusuku lwa seminti nange nenjagala noonye Kyalimpa ambuulira olusuku lwa seminti mu Uganda oba mu Afirika luli luddawa bannange bye biri mu sayidi ezeeyo naye katono nnyo kasooke nkutwaleko ewa Tamale Mirundi Junior nga akomerera Zari ne Shakibu ate mmale nkwongere full figure Tamale Mirundi Junior atabukidde bbawa Zari Shakibu amugambye gwe omwana omuto kiki ekikwagaza enkazi enkulu enkanga kati kyesimanyi oba Zari yenkanga nze naawaganye bannaye newonaakola otya newonaakola otya kyonna oyo omukazi kyayagala tagenda kusiima olunaku bugenda kugoba kufuutule kuba mukisooka mukyala alina ssente omukyala alina abaana be tolowooza nti oba agenda kudda wakuzaalire nti oba akola ki just akumalira bumalizi budde nti okugjako mbu omwoleza ebintu omwoleza obuwale kwegamba abe
takubalamu magezi yadde ate byebiri mu side ezeeyo naye kakuteeko ka video ka full figure munnange ebyazali ne Tamale Mirundi Junior ne Shakib saagala biyingiriramu nnyo kuba yayogedde ebigambo bingi nnyo nga binene biti ekigambo kimu nga kibomu ebigambo nga 40 ekigambo ekyo kigambo kimu so saagala biyingirira nnyo naye kankulekereko ka video ka full figure ate munaye ng'asonyiye Benson Yuji oluvannyuma lw'okusibisa wali abaana Dr. Sefko ne MC Chumi munaye ba TikTok ne bamuvuma bubi nnyo kati munnange amaze n'asonyiwa Benson Yuji mwera Benson nkusonyiye mu linnya erya Yesu saga nakutukako emirundi ena nga njagala kukwata nga nkulaba embeera gy'olimu ng'erwaza nga ne bwe nkutwala butwazi nga ne bwe nkuvuga buvuzi nsobola okuvuga buvuzi week says nga nkuvuga buvuzi naye nkusonyiye Mukama atakuwa omukisa nenkuwa ne right oba permission ezannya comedy ngonzannyamu